Bobi Wine Robert Kyagulanyi nabagamba baleetera obuzibu oba waali oba taliiwo. Ebigenda mu maaso nga 12 president yakamala kurayira, PLU ng'ekisinde kyayisaamu message manguma yagamba bwe muva wano babaagala ku kitebe kya PLU. Kati saawa zino niba disowninga kusupportinga speaker among AAA kubwa speaker. Naye kati Namere n'abiyingiramu jo. Naye najja ne version ate ya Robert Kyagulanyi eri Kabanda oba Bobi Wine agamba ye lwaki mbyogera wuuyo Namere byayogera ku Kabanda eri Bobi Wine ate Bobi Wine taliiwo wano. Soko muwulirize. Kulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabika leesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono omukazi mukazi wa Bobi Wine owokubiri amwinamu n'abaana basatu. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yekera bakolagana nabo kumba olimba mwayoole biliyoni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awaba yekera basobole okwogera simanya be bakola n'oli esente nga tego wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner speaker oyo n'omugenzi olanya bayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyumya endorsement kabulangane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira bulaka meiro kazannyoko siruwaza abatagoberera wano tujja mu syndicate kati Namere okwataakinga Kabanda ganuukirize oba ataakinga General Muhoozi Ken Rugaba direct kubanga Kabanda nkyazo ekyakoze ekibiina oba ekisinde kya PLU si business ya Kabanda. Ekiwandiiko kye yasomye tikyawandiikirwa mu peni ya Kabanda. Luli bwe bagamba bagenda kusupportinga speaker Anita Mongi netayebwa mwaba kubira engalo lwaki timwabuuza lwaki. Luli bwe basome kiwandiiko basigamba bagenda kusupportinga Tayebwa ne Anita Mongi nga timwamuyita mufere. Why now? Ebyaddala mwenna abali awo bwera bwina ebyonoono byammwe naye kati eno transition empya eya President Yoweri Kaguta Museveni naye engine PLU bw'ozala wa PLU gwe akako kaba kaweddemu naye tubagamba temwagala kubiwuliriza kubanga tunuulira abagambanga nge ebya General Muhoozi byakola ffe tubitegeera naye ba NRM
baliwa bwogamba ngo Kabanda Secretary General owa PLU mufere gwe wamuronda bwogamba Kabanda yatwara omukazi bamubise ewa president nibabayo obuumi n'obuumi bagamugwa Bobi Wine amwinamu n'abaana basatu kitegeeza oli mukubiramu na intelligence nguti bakora ne president Museveni natuka kubikiriza ne bawa Kabanda obuumbi nga bwobyogera na mere ai wano kyensinga kwagala tuzanyira mu kazanyo keeko kekamu kyemanyi na mere oyagala nnyo Muhoozi oli mu kukuba Secretary General ow'ekisinde kya PLU akikulira General Muhoozi ekirungi ky'abantu entalo zammwe zonna zikolera Muhoozi zikolera General Kaguta Museveni batya abamanyi mwena munoonya byammwe kubanga mu kiwandiiko kye Kabanda yasomye tiwaliwe yayogeredde motoka Rolls Royce namere n'agamba Kabanda yaja n'akuba ebifaananyi eby'emmotoka ya sipiika terakiganye singa yabadde agulawo eddwaliro lyazimbye wa bukedde yawa byandyogeddwa ebyo kyoga Kabanda munamawulire kukuba ebifaananyi eby'emmotoka ya Anita Among nedda wano Bannayuganda muleke kwewunza let us face the reality naddala mwabali mu bifo binene oli kubanga lwaki kyogerebwa kati ate wali mabega namwe mubadde mugamba Robert Kyagulanyi Bobi Wine ategesa bokuba bomu n'abayeekera babo n'abatwala Kenya ne kati mugamba ngu benyina ba NRM be balimba president why now so gano okirize obubonero obubonero bwonna buraga waliwo ekitali kituufu kubanga Justin Namera agamba muzanyo buzanyo kuyisaawo Norbert Mao chairman Mao wa DP si wa PLU okuyisaawo Mao oba PLU ye yawa Mao wa minister nedda walabe kyaliwe kwa Kyankwanzi Sipika wango mulungi wayatakinga Norbert Mao nagamba Norbert Mao mabiki omugenyi akoma mu lujja mwabiraba byonna notunulira ne kya mwenda yakatiriza gamba Tayebwa ne Anita Among bali ba FDC nagamba tolowooza omutima gwa FDC gwabavaamu and it is true yes so
wano Muhoozi aya nemwe nyini nawandiika nagamba waaye kyemanyi taata taturanga mu Rolls Royce kyemanyi ku myaka 52 nange sigiturangamu. Kabanda yabiwandika Kawanda mutu Kabanda ntyazo MP gwenkwate kuberimu wadde tasobola kulyogera ye mubende gye lyayononeka mubende Mitiyana mubende Kyenjojo Kyegeegu ye mutume ekiwandiko kye yasomye si budget y'embaga. That is reality. Okay, okurayira kw'aba MPs kukyagenda mu maaso si kyekyo bwe kuggwa olw'okutaano luno sinca ekiba kiddako ki titujja kutuuka ogw'omukaaga tutanategeera ani sipiika wa palamenti. Tibiri wala, give it time. Oba Anita Monga akomawo, well and good. Oba Nobert Mao, naye kino kimanye ekisinde kya PLU ngu Secretary General wakyo ye Kabanda akikulira General Muhoozi Kene Rugaba gwe kinasupportinga yenna yaja kubeera speaker wa parliament wa Uganda wa 12C parliament. PLU bwetakuwagira toyitamu beera wokimanyi naye bulungi bwa Uganda bwoka bwe